Simbalamusizaako nnyo mikwano gyange mwenna mwebale kwekuumira ku mayengo gano aga UG Update TV. Ebigenda mu maaso mu ggwanga ndowooza ffenna tubiraba naddala ebiseera bino ng'akalulu ka 2026 kayengedde. Buli kigenda naddala akalulu kano aka 2026 nga kengedde. Embeera ebiseera ebisinga ng'eno si gwe gusoose okuba nga tugiraba. Ezze erabikirawo naddala mu biseera nga campaign inaatera okutuuka. Naye ate ekyewuunyisa tusinga biraba nnyo nga biri nnyo ku side ey'opposition, side eno egezaako okuba nga ewakanya gavumenti, yegezaako okuba nga etuusibwako bino byonna kwe tujja nga tubitunuulira. Ngenda kuba nkubuulira ensonga lwaki. Oli ku UG Update TV k'osinza obba ng'otuwuliza bibale kwekuumira ku mayengo gano. Gwe yenna andiyagadde otwegattako nga tonaawo twegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoonemu obeere ng'otwengako ddala bulungi nnyo. Abali mu diaspora nammwe mbalamusizaako nnyo mwebale kwekuumira ku mayengo gano aga UG Update TV. Jjo olunaku olwajjo tulaba ebintu ebigenda mu maaso n'okubaawo mu ggwanga. Abazigu bamukwata mmundu abadde tebamanyiddwako mayiti, abadde bamukwata mmundu nga tebambadde yunifoomu, bwe bazinzeeko omusajja ku street ezimu mu Uganda kibuga Kampala, ne babaako omusajja yabadde atambulira ku street, baasoose mukuba miga egitenkanika n'oluvannyuma ne bamukwata ne bamukasuka mu drone. Bano bamukwata mmundu gye babadde batambudde naye tebalina kigambo na kimu kye baanyeze okuggyako kuba omusajja emiggo n'omukwata omukasuka mu drone yaabwe. Twebuuza bino ebikola nga bino bigenda kulekawo eggwanga, kubanga kyalese bannayuganda nga bennyamidde era nga beeraliikirivu ku lwa security yaabwe, safety yaabwe, engeri gy'erimu mu ggwanga lino erikulembebwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Bwe baba nga abantu abatategeerekesa asobola okuvaayo ne bakwata emmundu ne bajja mu public ne bawamba omuntu yenna ng'ali ku street ne bamukuba emiggo ne bamukakkanako n'oluvannyuma ne bamubuzaawo. Ebyo ebikolwa twasembayo twabiwuliranga mu bitabo mirembe gya Amin n'Obote nga bigenda mu maaso n'okubaawo, naye kati bwe biba nga bigenda mu maaso mu mulembe guno gulowooza buli omu yeebuuza security y'eggwanga engeri kati gy'operatingamu emirimu gyayo. Kubanga lwaki babuuza bwe bati naddala bano abali ku opposition side bagamba nti okuva ekikolwa ekyo ekyabaddewo era n'ebifaananyi ebyakubiddwa ba witness abaabaddewo bano abakwata mmundu abadde tebalina yunifoomu, ebitongole ebikuumaddembe tewali na kimu kyavuddeyo kulambika butya ebintu bino engeri gye byagenze mu maaso n'okubaawo. Tewali yeewuunyizza, tewali yanyenyeza mutwe nga bagamba kino kijja kitya, ate era tebannavaayo kwewakana. Kakirese eggwanga ku bunkenke era n'okweraliikira naddala mu bino ebiseera ebyakalulu. Jjukira nti nno gavumenti ezisinga akalulu ekanaaba kanaatera otuuka bamanyi okukwasa bamukwata mmundu ne bajja ne baselettinga ne bateekawo entiisa mu bannayuganda basobole okuba nga balonda sayidi eri mu buyinza. Bino ebintu bizze bikolwako. Kakati bano bannabyabufuzi bakitunuulidde ng'ekintu ky'okutiisatiisa abawagizi baabwe okusobola okulaba nga baba intimidatinga basobole okuba nga balonda gavumenti oba eri awo eriko, kubanga bino wakubadde bigenda mu maaso tukimanyi bulungi nti gavumenti yebeeri emabega waabyo okuba nga etandise okuba nga ebuzaawo abantu ng'ebakuba nga terina na musango gwe bagguddeko. Kati ng'abamu abawagizi b'ekibiina naddala n'abakulembeze b'ekibiina naddala ekya National Unity Platform tulabye ebbanga ddene nga bajja babuzibwawo n'oluvannyuma ne bateebwa, naye bateebwa bakomezaawo n'ebisago nga tebalina musango gwe babataddeko naye nga bamucunyizza. Kati twebuuza safety y'abantu ya public y'abasivili ya citizen mu ggwanga lyabwe eri luddawa, yeesigamye ku ki? Bananga abantu be baneekyawa ne beekubamu omuliro ne bagamba ekimala tetumanyi we mugenda kukola, kubanga bino ebikolwa nga bino bisindika message eri abantu nti embeera eno yuweti yeeriwo, musaanidde muveeyo muyimirire okulwanirira eddembe lyammwe. Eyo embeera egenda mu maaso mu ggwanga naye katulina kwebeereramu naddala mu bino ebiseera nga akalulu ka 2026 katuukiridde. Ebikolwa bingi ebyennyamiza ebyesitaza ebigenda okukolebwa ng'ate bikolebwa abakuumaddembe
kubanga zino emmundu tosuubira civilian kuba na mmundu tebazitunda mu supermarket. Kitegeeza era bitongole bikuumaddembe ebikwasa bano emmundu ne bajja ne batiisatiisa abantu. Olowooza ki ku nsonga eno? Nkwanirizaako mu comment section. Oli ku Yugi Updates bikwadde osinza okuba ng'otuwuliriza, genda maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo.